Zabbuli eya 38. Ayi Mukama, tonnenya mu busungu bwo, so tombuulirira mu kiruyi kyo ekibuubuuka. Kubanga obusaali bwo bunkwatidde ddala, n'omukono gwo gunnyigirizza nnyo. Temuli bulamu mu mubiri gwange olw'okunyiiga kwo, so temuli kuwona mu magumba gange olw'okwonoona kwange. Kubanga obutali butuukirivu bwange buyiise ku mutwe gwange. Ng'omugugu omunene bunzitoweredde, bunnemye. Ebiwundu byange biwunya era bivunze olw'obusirusiru bwange. Nnumiddwa, nkutamizibbwa nnyo, ntambula nga nkaaba obudde okuziba. Kubanga ekiwato kyange kijjudde okwokya, so temuli bulamu mu mubiri gwange. Nnyongobera, menyesemenyese, mpulugumye olw'okweraliikirira kw'omutima gwange. Mukama, bye njagala byonna biri mu maaso go, n'okusinda kwange tekukukisibwa. Omutima gwange guntundugga, amaanyi gange gampweddemu. Omusana ogw'amaaso gange era nagwo gumbuze. Abanjagala ne mikwano gyange beewala ekibonobono kyange, ne baganda bange bayimirira wala. Era n'abo abanjigganya obulamu bwange banteega, n'abo abaagala nze okulaba akabi boogera eby'ettima, era balowooza eby'obulimba obudde okuziba. Naye nze, ng'omuzibe w'amatu, siwulira, era nninga omusiru atayasama kamwa ke. Mazima, nninga omuntu atawulira, ne mu kamwa ke temuli kunenya. Kubanga eri ggwe, Ayi Mukama, gye nsuubira, oliddamu, Ayi Mukama Katonda wange. Kubanga nayogera nti baleme okunsanyukirako, ekigere kyange bwe kiseerera, banneegulumirizaako. Kubanga nze ndi kumpi n'okuwenyera, n'ennaku zange ziri mu maaso gange bulijjo. Kubanga naayatulanga obutali butuukirivu bwange, n'anakuwalanga olw'okwonoona kwange. Naye abalabe bange balamu, balina amaanyi, n'abo abankyawa olw'obulimba beeyongedde. Era n'abo abasasula obubi olw'obulungi, be balabe bange, kubanga ngoberera ebigambo ebirungi. Tondeka, Ayi Mukama, Ayi Katonda wange, tombeera wala. Yanguwa okunnyamba, Ayi Mukama, obulokozi bwange.